Ebiseera bino oyinza okugamba abakyala beegumbulidde omuze ogw'okukeculako abaami baabwe obusajja olw'ensonga ez'enjawulo. Guno si gwe musango gwa Naggomola gwokka oguzzibwa e Kamuli. Emirala mingi omuli okutemula abaana, okusalako abakyala obulago n'emirala nga gino gyonna gyekuusa ku butabanguko mu maka. Kati okugezaako okunogera ekizibu kino eddagala, abakulembeze basazeewo okutalaga ebyalo nga bakuba enkung'aana okusobola okwogera n'abatuuze ku kabi n'okulwanyisa obutabanguko mu maka obweyongedde mu kitundu kyabwe. Abakyala boogedde ku bimu ebiviirako bannaabwe okuva mu mbeera ne bamaliriza nga bakoze ebikolwa eby'ettima gamba ng'okusala ku baabwe obusajja. Balikola nkola ya takisi agikoowa yagyesonyiwa. Kale abaana baife abagala tibalibuulirirwa abaana muyire gyeinyuma. Bali mwakola mwalimu omukyere mwafaabikana mwasimba n'ebikaado omufuna esente ne mubanga muli kuvaayo ngeri bye mutuuseku bye muliija okolamu kyakusasula mwakusasula mumugjawo kati mperano wamala okumuleeta ye yabona nga tukaali mukazi yalabira niye muviire einuma awo nga lwaki banaife tituutooleyo kabaka oyo wakaso. Aye abaami bemuli kuonaawo bonaboona oba mukulu oba muto tati akwana atali saizi ye. Maakaana kaida kakudooka nze omukazi omuzido nti kampita kanfuuda kampita ku kaamiina olw'okubanga kali kukoleza wenkola ntya wenkoleza. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu Busoga ey'omu Mambuka Michael Kasada, emisango egigwa mu kkowe eryo gyeyongedde mu Kamuli n'ebitundu ebiriraanyeewo. Era omwezi guno eriyo yasala iba yasala mukazi we yamusala era yamwita. Yatwala ensonga z'amaka ow'e Kamuli Joshua Mboyizi ategeezezza nti abakyala ensangi zino be basinga obusungu kuba ebibalo biraga nti be basinga okussa emisango gino. Butontono buti ena wangayiza yena kyeyakola yajja kugema kaki kaso yena yede yakola ki yasala muli kubona ebintu ebyo bane muleke kuzanya ku institution. Mboyizi agamba olunaku lumu yafuna emisango 5 nga gyonna giva ku butabanguko, kale n'asaba abakulembeze okusitukiramu okwongeza eddoboozi okukivumirira. Twalina omukazi eyayida n'asala kuki kuyiba era ekibonerezo bwe twali tulikola victim impact assessment report oli baalingamu baamu ekibonerezo ky'amyaka 15 aye olunaku lweno olwo eriyo omukazi mulema nabirumba tu y'omwene yaluma bulume musaada era ngendo gerano musaada ekyuma tikisobola kusa kiki bando. Atwala ekitongole kirwanira eddembe ly'abakyala ekya Uganda Women Network e Kamuli Kansa Matilda yennyamidde engeri abakyala gye beefuddemu mu kuzza emisango nga gino. Emisango musanvu mu myezi 3 kutemagana kibi nnyo mbasaba mukisabire mukirwanise. Okunoonyereza okwakolebwa ekitongole ki Afrobarometer omwaka oguwedde kyalaga nti emisango 62 ku buli 100 egyekuusa ku butabanguko mu maka tegiroopebwa mu mbuga z'amateeka nga bangi balowooza girina kugonjoolwa mu kyama ekintu ekigiviiriddeko okweyongera.